Bannaye mwenna abatulaba ku pulogulaamu yaffe eno, nze Kaggwa Matovu Ramathan, ndi musajja munnakatemba naye nga nsingira ddala okubeera mu sekita ya firimu. Ndi muzannyi wa firimu, ndi director era omuwandiisi wa firimu. Mutuufu mwakyaza nga ngenda kulongoosebwa e Mengo era nagenda ne nnongoosebwa. Bwe nalongoosebwa nenzira bulungi engulu, Mukama yali muwi nenzira bulungi engulu. Waayitawo ekiseera ndowooza wiikisi nga 3 ne baŋŋamba, Dokita n'aŋŋamba nti ekintu ekyo tulina kye twazudde, tulina okukiddamu ne tukigambulula nedda twagala okuteekamu n'ebirala. Neŋŋamba kale, nenzirayo Mengo ne bakola ekyo kye baakola. Waayitawo ekiseera wiikisi nga 2, Dokita ngamba nti ekintu tulina okuteekako grafting. Eŋŋamba kale, kaakati nagenda okuteeka grafting. Dokita yakeenaga nti kusinziira nga bwe kiri grafting tulina ogiteerako mu theatre. Third time ne banzizaayo mu theatre okuteekako grafting. Baamala okuteekako grafting ne mbaawo nga nzirayo for review. Naye mu kuddayo baba nga basumuludde, ngenda okulaba nga mu kifo kyennyini we bakola nga ndaba waliwo ebintu ebimeze. Buuza Dokita nti ate kakati kino ekigenda mu maaso kiki? Dokita ngamba nti anti nze agamba tulaba gwe kyotalaba, kaakati weeteeketeeke tujja kuddayo mu theatre tube nga tukola ki, tube nga era tubaako kye tukola. Nawulira bubi nnyo lwa nsonga 2. Ensonga esooka nga mu bbanga lya mwezi nga gumu mbenga nakagenda mu theatre emirundi 3. Kyakubiri nga byonna emirundi gye ngenzeeyo ati effi. Ate nga mu kaseera ako mu butuufu nga sente zaali zimpeddeko, nga nawulira bubi nga n'ekyokukola sikirina. Ne mbuuza Dokita kineetagisa ssente nga mmeka. Aŋŋamba ojja kunoonyayo obukadde 3. Ne mpulira nga kye ndiko sikitegeera. Ekintu kino baakola bubi bakisaze nnyo emyezi emirundi mingi baakakusala, kubanga ogwo omulundi baali bakansa gwali omulundi gwa 6. Kaakati natandika okunzijanjaba mu nzijanjabamu nga banyiga ekintu kino, ebintu bino ebyabanga bizimbye ne bivaamu. Nakikolera ebbanga actually ebbali ya myezi nga 2, naye nga obulumi buyitirivu nnyo nga gye nkomeza. Tekiri nti eggumba bwe liba nga lidi affected kyekizibu kyokka. Tekyo kyangu nnyo, naye waliwo nga muscles, waliwo nerves, waliwo emisuwa, biyinza okuba nga biri affected. Biyinza n'okuleeta omukono gw'okufiira ddala oba okuvaako, naye ebisigadde nga biramu. So agamba nti teeka okukola enteekateeka okuba nti ngenda kuba nga nnongoosebwa enkya. Ngenda kuba admitted ku lunaku olwokubiri mbe nga nnongoosebwa inshallah. Naye nga bansaba akasente kawerako, kayinza okuba kangu
wano mukamwa okwogera naye okukomba ku lulimi okabale bwoti kubanga okuli baŋŋamba ku quotation zibasooka bakootingako obukadde 8 mu emitwalo 44 mu 8 naye nga ziri likely okweyongerako